No wenyini wetuli tulina oba manager nga omuyimbi wasula yapangisaawo omuyimbi kyalidde yakiguze yagula emmere y'omuyimbi yasasula ennyumba y'omuyimbi. Tulina ne example ez'enjawulo katulina ba managers wano abaana abato nga manager wa Fresh Kid kitegeeza oyo yafuuka taata we tekikoma kuba manager we ne omwana ne bwalwala kitawa ayinza omuga agenda olabe manager kati manager sawa zino abatayingiza wakyaliwo obuzibu tukyalina obuzito tulina challenge endala timuloko down muno ba manager bangi abasinga bafiiriddwa abayimbi omuyimbi atandise okusaba kati manager mpereza bukadde butaano nina problem wano nga nawe wenyini atononyawo wala mitwala 2 kitegeeza ajja kuba atandika okujja mu interest ogw'omulimu gukoleki gufe bannaffe bangi baluzinze emirimu mu mbeera eyo. Embeera endala tulina abayimbi baffe bambi bafunye emirimu omuyimbi bamugamba ogenda kuyimba ettaki ogenda kuyimba London kumbe ye mbulirwa aba yebase awo wenyini atandika kukuba birooto nakuba mu ngalo kulaba nga amaze bafuna omukisa ogugenda tadda kati manager ono yateekamu bukadde 1,200 nasigala musajja watunga bya investinga mu byonna kale tutwale nti omuyaga gubitutte talina kyazizza ba manager tulina obulumi bungi naye tetulina nnyo mutima guvaayo kuba nduulu buli kiseera naye leero kisusse tusaba eggwanga lyonna litegeere nti kino kisusse tosobola kutuula kabe President Museveni sisobola mugamba nti va mu office emyaka egi nga tokola nga tofuna musaala president data kuba nte ruyi kutama olw'obusungu obungi lwaki ngamba nte nze yansonyiwe zaalina nze nange nina muyimbi kati bwe mba sikola kitegeeza siyingiza nkakasa kabe mubaka wa parliament afuna obukadde 3 singa bamugamba nti wumulayo omwaka gumu nga toyingiza musaala naye ajja kuba anyigirizibwa nganze bwenyigirizibwa so tusaba mu mbeera yonna tudduukirirwe tweyanziza manager w'omuyimbi Chris Evans era vice president w'ekibiina ekigatta ba managers mu Uganda ekiyitibwa APAM. Olunaku olwaleero tuzze okukola statement olw'ensonga nti tuzze tulaba abantu ab'enjawulo abagezaako okufiibwako mu entertainment sector naye nga abantu abo abafiibwako ffe ba manager nga tulekeddwa emabega kubanga byonna bitandikira ku ba managers. Manager aba ne bizinensi ye endala eyalibadde tegwa mu entertainment n'akwata ssente ezivudde ewalala n'agamba omuyimbi ono oba omuntu ono alina ekitone kino ekitone ekyo n'akiteekamu ssente oba asobola n'okupulaninga n'agamba njagala ono omuyimbi abeere bw'ati mumeekinga kubeera kino abo abayimbi mu abatulaba be mulaba tuba designinga ku ekyo mmwe kye muwagira oli n'avaayo n'agamba nti ono muyimbi wange naye nga waliwo eyatuula wansi n'akola concept eyo nti omuyimbi oyo alina kubeera bw'ati era n'anoonya ennyimba z'alina okuyimba ezo mmwe ze mwagala ennyo kaakati omuntu bw'atyo yatafiiribbwako mu bufunze abamanager ffe abazimba abayimbi oba bakomedian bonna abali mu entertainment sector nti ffe abameasuringa ne tusalawo nti oyo alina kuba bw'ati ekyennaku nti bangi abafiiribbwako nga bapromota ate nga si be baali badde ba main stakeholders mu entertainment sector. Ba manager ne balekebwa yebasebo ng'olese ebyabo bemwogeddeko ababiri of course bo bayogera bubi olw'ensonga Sindi bwakeera ku makya n'agamba nti kasita bafa ku writer producer n'omuyimbi kyabakoze si kituufu kubanga nze Sindi nzija okumumanya ng'alina manager yamuleeta yatuula wansi n'agamba Sindi ajja kuyimba oluyimba olumujyamu lwe bayita mbikooye oba nkooye okuyomba mwenna mulumanyi nze n'entandika okwegomba Sindi naawe omuwagizi ali awo n'otandika okwegomba Sindi by then Sindi yali muto kati bw'agamba nti nno ba manager ne bw'oba tobafuddeeko abaddidde oli omuzadde eyamufuula Sindi
ng'alaga ensi nti ye talina mugaso ate nga mmwe abamucelebrate nga temwali mulabye. N'olw'ensonga eyo yo statement mbi era eyinza obutaba nti y'ensonga yokka etuleese, naye ensonga enkulu nti tetufiiribbwako ate nga tukoze ebintu bingi nnyo nga tuteekamu ssente zaffe okusobola okubeezaawo ba celebrity abo mwe be mu celebratinga. Nze ekigambo kino nakiwulidde nawudde ennaku okuzaala wa manager, kubanga buli muyimbi yenna gy'ava ne gy'akoma teyeetandika yekka, wabaawo omuntu abeera amutandise era amuteekamu ssente. Bw'owulira ekigambo kye bayita manager kitegeeza manne kiva mu kiri ekigambo tegeeza ffe tuteekamu ki ensimbi. Mpozi obbe yanjuli yanze MC Eddie nga nva mu kampuni bagiyita MC Events nga nange negatta kwa PAM, nze nyina Fresh Kid omuyimbi omuyita Liz Brown omulala ne 14K Bongo. Ffe bannannyini ssente abayizi bakozesa, nze nkusanga ne nkugamba osobola okuyimba ne nkunnyonnyola ne manya style z'onookozesa ne ngula oluyimba ne ngenda wa producer nakkubira. Bw'oba lufuuko lwakabi bano bamuzeeyi baffe bano bagikoofiira ne bajja ne bateekamu embeera ne beeyita ba promoter, ne promoter ayagala muyimbi alina luyimba oluriko olu ku hiiti, naye ani alufuula okubeera ku hiiti yenze manager eyalutandika n'olusasulira mu studio. So kino ekintu bwe kyazze ekya APAM nakyagadde nnyo nga bamanagers twegatte era tubone eddoboozi limu likuba eggwanga era nkakasa amazima Uganda music industry. Pesa emyaka 29 nga ndi mulamu. Omala wiki nga tonabye. Yemba. Owezeze emyaka emeka. Mpeza emyaka 29. Ekisinzo nga mpeza emyaka 29 ekisinzo okunnyumira nti okuva lwe natandika okukola nga maze senior 6 ndi mu music industry. Sikolangako mulimu gonna gufuluma industry ya music. Era baganda bange ba manager ba PAM guno gwe mulundi gwange ogusoose okunkolera ku birthday mbadde sikirabangako. N'olwekyo baganda bange aba PAM ba manager munda z'omutima ogw'obumu banaye nsaba abantu mwenna abali eyo mumanye nti waliyo ba manager abalina obwaseruganda babayita ba PAM, mujje mubeere wamu nabo bambi. Baganda bange neyanza nnyo neyanzeege mpulira essanyu naye munkoze bubi okuntobyawo muti senga wakiri mumpadde ka bbiya wakiri naye bino ebyokunjira amazzi bannaye temuli benkanya nalinywedemu ka bbiya anti ffe waffe amanya tutumba n'amazzi se ga mwenge. Nze ndi musajja mulangira era omubala gwaffe guvuga nti bantadde okutamiira. So buli wemba nnyo omwenge nange mba mulayini kubanga ndi musajja mukatuliki nzikirizibwa naye nga neyanza nnyo neyanzeege nkwegayirira.